po jako akawuwo. Look upon your band favor this your servants. Right Honorable Dr. Jacob Lokololanya yazalibwange ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1965 ku Kyawalalogi mu district ya Omoro ng'afiiridde ku myaka egy'obukulu 56. Oluvannyuma lw'okukambya enfuna n'obulimi ku ssettendekero wa Makerere yeeyongera n'asoma amateeka era ng'ono abadde yagakenkuka nga kino kibadde kyeyolekera ku ngeri gy'abadde ataputamu amateeka agafuga Parliament gayite rules of procedures of Parliament. No, but as Parliament we are really proceeding well. But those who choose to ignore or implement rather too slowly guidance that has been given by the presiding officer is not correct. Dr. Chris Barimunsi, you spoke on this matter last time, didn't you? Parliament yagiyingira mu mwaka gwa 2021 ng'akiikira abantu b'essaza ly'e Omoro wabula mu kisanja ekya 2026 yawangulwa mu kalulu ako. Ekisanja kyagenda okuggwako ng'asaze eddiiro okuva mu kibiina kye ki Uganda People's Congress okudda mu kibiina ki NRM era nga yaddamu n'awangula akalulu ka 2011 okutuusa w'aviiridde mu bulamu bw'ensi nga yakiikirira abantu b'e Omoro. And I would propose the question for debate on each of them, and I'll allow the sector committee, the Legal and Parliamentary Affairs Committee, to respond, to present the report of the committee in response to the motion for second reading of each of those bills. But then I'm proposing that I shelve all the debates until the end of the fifth bill, and then we handle the debate together for the 5 bills. Mwaka gwa 2011 yalondebwa okubeera omumyuka wa speaker okutuusa mwaka gwa 2021 ate n'afuuka speaker wa Parliament ey'omulundi ogw'e11 okutuusa w'afiiridde nga yadda mu bigere bya Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. As the members of the opposition, we had also been wondering why you are not coming to the House, but welcome back. Right Honorable Speaker, we, the silent majority, have been praying for you, and we are still praying for you. When I got up to talk, the urge was within me to find out the truth. Where is the speaker? Why is he not helping the deputy speaker? I mean the speaker. So it is a really coincidence that I spoke and he appeared the following day. That's why they think I was an angel sent by God. Guidance that has been given by the presiding officer is not correct. Dr. Chris Barimunsi, you spoke on this matter last time, didn't you? Jacob Olanya abadde akola emirimu egy'enjawulo ng'asinziira ku bukiiko obuddukanya emirimu gya Parliament, obukiiko obw'enjawulo mu kibiina kye ki NRM saako n'emirimu emirala. So whatever your aspirations are, your actions, even conduct, you must do it knowing whatever you do, you can easily bring this entire group of intelligent and dignified people into disrepute. Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga nga yali speaker wa Parliament ey'omwenda kone ye10 era nga Jacob Olanya yali omumyuka we annyonnyodde akaseera ke yamalanga akola n'omugenzi. One of them was the motion on the new city. We had sat in the business committee and agreed that the motion on the city must be completed for Christmas. One, because we needed to see the budget from our paper, but secondly, to ensure the electoral commission would have an opportunity to demarcate the constituencies in good time so that the elections of 2021 were held, including the new constituency. Jacob Olanya abadde mwoyo gwa ggwanga ng'aliko abaana abasoba mu 200 babadde aweerera mu masomero ko n'amatendekero agatali gamu wansi w'ekitongole kye ekya Olanya Foundation. Enkulaakulana ezitali zimu zaagase ku kitundu gy'azaalwa saako n'eggwanga lye abadde mulwanirizi wa ddembe nga n'enteeseganya ezaakomya olutalo lwa LRA yazirimu okomya okusika omugwa ku ttaka lye APA saako n'ensonga endala. Majority might be about the number of people supporting a particular proposition, and they can come from any side of the house. I have had debates in the house where the opposition on the matter was coming from the NRM, on the propositions coming from their own government.
and the main opposition was coming from NRM. Those situations have been there. Ababaka olutuula lwa Paalamenti olw'olunaku olwaleero balujjumbidde ng'okuva lwatandise ku ssaawa 4 ez'okumakya teruwumuddeemu paka obudde kuziba era nga kira buli abadde aweebwa omukisa ng'atendereza omugenzi Oulanyah olw'ebirungi byakoledde eggwanga lye ate naye ng'omuntu byamuyigiddeko. Abaana abasoba mu bibiri abadde abasomesa tulabye ng'abantu boogera ku mukwano gw'abadde alina eri abaana. Ffenna tusiza kimunga nkuyege ne tugamba nti ono ye musajja abadde atugatta nga Parliament. Tubadde tumwenyumiriza mu nti ebintu bingi bye twali tumuyigirako okwogera kwe nga atukubiriza nnyo ababaka bonna okwogeza omukwano oba okwogeza eddembe.